Etterekero ly'omusaayi lya Mbarara Regional Blood Bank liweereza omusaayi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wabula okusinziira kwa kuli etterekero lino Dr. Andrew Byamungu basigazza yuniti z'omusaayi 2500 zokka nga ziyinza kubatwazaako okumala wiiki 2 zokka. Kyova nga estimating nti by 15th of next month omusaayi gujja kubeera nga tetukyagulira. Dr. Byamungu agamba omusaayi gwandikendeera singa ebiragiro bya pulezidenti ku ntambula y'olukale tebikkakkanyizibwako okuleka abagunoonya okwetaaya. Tebaagala bantu tutambule nga tuwera ku basatu mu mmotoka. Ate ttiimu yaffe ebeeramu ababudaabuda abantu, abapuliikinga abantu ne bajjako omusaayi, ba driver. Tubadde tusaba ffe nga ba Blood Bank batuwe special treatment. Wabula akulira etterekero ly'omusaayi mu ggwanga Dr. Dorothy Cheyune atutegeezezza nga bwe balina omusaayi ogumala yadde ng'ekirwadde ekya COVID-19 kitaataaganyizaamu mu nkuŋŋaanya yaagwo. Tulina omusaayi units 1.5 gwe tukyalina mu Uganda wonna, so gukyasobola okutuyambako kubanga era tulaba nti omusaayi guno gulina okuba nti ate tegwonooneka kubanga gumala ennaku 35. Ekirwadde kya COVID-19 kyekijje kibalukewo, Pulezidenti Museveni yaggalawo amasomero. Dr. Cheyune agamba nti kino kitaataaganyiza nnyo enkuŋŋaanya y'omusaayi kubanga abayizi be basinga okugugaba. Kitukosezza nnyo okulaba nti amasomero agasinga otuwa omusaayi gaggalawo, naye tetutidde kubanga mu kaseera tubeera beetegefu. Tulina disaster management plan yaffe nti amasomero gaba gaggaddewo, tulina communities. Mu kiseera kino ng'abantu tebakozesa ntambula ya lukale, ab'etterekero lino kati basazeeyo okukubira abantu ssekinnoomu abali bagabye ku musaayi amasimu nga babajjukiza okuddamu okugugaba, ng'era abamu balina enteekateeka y'okubatuukako we bali. Ekifo kino tukikozesa nnyo tuyamba kukubira abo abali kumpi, katugambe mu kibuga mu Kampala, abasobola kutambula ne bajja wano e Nakasero, oba ne tugezaako n'abalala kubatuukirira n'oba tubalagirira sites zaffe we ziri mu kibuga. Okusinziira ku Dr. Cheyune kati bataddeyo ebifo eby'enkalakkalirano mu Kampala omuntu asobola okugabira omusaayi era n'akunga abasobola okugaba obutatya nti ekirwadde ekya COVID-19 kisobola okukwata yenna agaba omusaayi. Tuli ku rediyo, tuwandiisa empapula okugumya abantu tetusobola kufuna bulwadde buno ng'ogabye omusaayi kubanga ebintu bye tukozesa byonna tulina kye tuyita protective gear. Abastaafu baffe tuba traininze. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.